Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga ogoberera yonna byosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nyonga bulijjo nyongera okwebaza gwatambula naffe ate nawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna nga bwentera okugamba kakuyambako okubeera nga kakujjukiza nti kati Red Zone TV etaddeyo amawulire agaliwo agakagwawo nkakasa mwenna mugafunye bulungi nnyo Masaba Faustin amanya banji gwe bamanyinga Masaba Media Channels amaze okubanga asuulibwa mu komera erimu. Masaba ono ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi ogwokuna ogw'oguwedde amawulire gafuluma nga galaga nti Masaba yabuzeewo era tewali amanyi mayitirege. Abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ne bavaayo ne bategeeza ensi nti Masaba yabuze teri amanyiwa waali. David Lewis Rubongoya yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ensonga ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa kuna 2024 n'agamba nti this morning we were notified of the abduction of our comrade Faustin Masaba mu bracket n'ateekawo Masaba Media Channels who was apparently taken away last week on Wednesday. Nti amakya g'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 lwenjogerako twafunye amawulire n'okutegeezebwa ku kuwambibwa kwa Masaba Faustin abadde addukanya omukutu ogumanyiddwa nga Masaba Media Channels. Ekigambibwa mbu yawambibwa ku lwokusatu lwa wiiki ewedde, wiiki eyo yali yaggwa w'ennaku z'omwezi 25 gw'okuna ze tuliko. Masaba is an analyst and outspoken critic of Uganda's military regime. Nti Masaba abadde mwogezi nnyo era ng'avumirira nnyo ebikolwa ebibi ebya gavumenti eya Yoweri Kaguta Museveni. Ngagamba nti his whereabouts remain unknown more than 1 week later. Nti amayitirege gasigadde nga tewali n'omu amanyi Masaba wa we yatwaliddwa. The family has tried to report a case regarding his disappearance at various police stations but they have been tossed up and down. Nti ba family members bagezezaako emirundi gyonna okulaba nga balipoting ensonga eno wakiri balabe muganda waabwe mwannyinaabwe oba omuntu waabwe Masaba Faustin Masaba Media Channels wayinza okubanga atwaliddwa naye nga tebafiibwako. Let us all join in demanding for his freedom even as our legal team engages various gears to try and trace him. Wano n'asaba bannakibiina n'abakkiriza mu nkyukakyuka bonna nti mujje twegatte wamu tubeere nga tulwanirira eddembe lya Masaba Faustin eyabuziddwawo tubeere nga at least tumubanja nga ne legal team yaffe oba bannamateeka ab'ekibiina ekya National Unity Platform nabo nga babakanyedda n'omulimu gw'okunoonya Masaba wawe bayinza okumusanga era wayite banga tono nnyo ekibiina ekya National Unity Platform ne kiyisa kye bayita habeas corpus ekiwandiiko ekyo ekiteekebwa oba ne balikola request okusaba kooti ensukkulumu oba kooti enkulu High Court eberenga eyisa ekiragiro ekyo ekibakuntumye kyennajja ne mbasomera emabega kaawo ne mbategeeza nti kooti yayisiza ekiragiro ki habeas corpus kibakuntumye nti Masaba wenna amuyina ne weeba gavumenti ne bw'abaani abayina okumuproducinga. Ekiwandiiko ekyo nakikusomera bulungi nnyo era bakiwandiika oba bakirisiivinga Ministry of Justice and Constitutional Affairs yakirisiivinga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2024 nga balagira buli muntu yenna ayina amanyiddwa nga Wanikina Faustin oba Masaba Faustin abeere nga ateekebwa mu kooti yonna eyinza okuba nga eri kumpi oluvannyuma Masaba babeere nga bamuwozesa sinakindi okubuulira ensi nti musango ki ogumuvunaanibwa. Kati gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti wali wakayita ennaku ntono nnyo kubanga Masaba tali yekka. Wali wakayita ennaku ntono nnyo ne bawamba omuntu omulala oyo gwolaba mu kifaananyi ayambadde combat bamuyita Mumbya Hussein era ku lunaku lwe lumu David Lewis Rubongoya lwe yateekayo ensonga ya Masaba Faustin ng'ennaku z'omwezi 25 gwali mwezi gwa kuna 2024 ogwo guwedde n'ateekayo nti last Saturday Mumbya Hussein was picked by heavily armed men from Jinja City near the tax park. Nti omuvubuka oyo gwolaba amanyiddwa nga Hussein Mumbya yakwatibwa abasajja abaali bayina emigemerawala heavily armed nga bayina emmundu n'ebikozesebwa ebirala baamujja mu kibuga Jinja okumpi ne paaka y'Ejjinja. He was taken away in a drone registration number UAL 748K. Nti ennamba eyamutwala yali emmotoka yamutwala ekika kya drone ng'eriko ennamba UAL
778K. Since then, his family and loved ones have been trying to look for him without success until today, when they were told that he is being held by the military at Bombo. Onono bagenda okizuula ba family ye nga bagezezaako munoonya emirundi gyonna nga bamubuliddwa ne bakizuula nti ekyamazima military ye muyina era bamukuumidde Bombo. Kati olunaku olwaleero bano ababiri abadde abalina jjukira kiri ekiwandiiko kye nagambye ekimanyiddwa nga habeas corpus babadde bateekwa okubasesema oba baagala oba tebaagala oluvannyuma lw'ekiwandiiko kiri oba ekibaluwa ekyo kibakuntumye ekimanyiddwa nga habeas corpus badde balina okuba nga babasesema. Kati bwe twogerera okusinziira ku mawulire agavaayo nga galaga nti bano ababiri babakukusizza era ekiwandiiko kino njagala mbeere nga nakyo nkikuyitirayitiramu okitegeere bulungi nnyo. David Lewis Rubongoya y'omu n'ekibiina ekya National Unity Platform ne bagenda ne bategeeza eggwanga zino nno ziri ddakiika nga 3 eziyise nti ahead of the anticipated habeas corpus hearing at the High Court tomorrow and after several weeks under incommunicado detention, our comrades Masaba Faustin and Mumbya Hussein were today sneaked into a court in Njeru in the absence of their lawyers and the family members and remanded to Bugungu YP prison farm in Buyikwe district. Ono nabadde ategeeza nti oluvannyuma lw'okubeera nti ekiragiro kiri ekya kooti ensukulu mu High Court ekimanyiddwa nga habeas corpus kyenkulaze, oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyo okubeera nti kyali kiragira nga kikomandinga nti omuntu yenna alina abantu bano ababiri alina okubeera nga baproducinga mu kooti either babavunaane oba babate bagende balye butaala kubanga balina eddembe lyabwe. Kati ekiwandiiko ekyo bwe kyafuluma kyalagira olunaku lwali lwa Monday wiiki ewedde nga 6, wabula bwe baatuuka mu kooti ne balaga nti waliwo ebitannatereera era balina okuba nga balindamu ne basabayo obudde obulala basobole okukwasaganya ensonga eno oluvannyuma ababeere nga babaleeta mu kooti. Kakati amawulire agafulumye ku ssaawa nennyini gwali ku Horizon TV genjagala okuba nga nkuwa kigambibwa mbu babakukusizza ne babajja gye babadde babakukumye bano ababiri Masaba Faustin ne Mumbya Hussein ne babakukusa ne babasuula mu Enjeru kooti emanyiddwa kooti bagiyita kooti etuula mu kibuga kye bayita Njeru, ekibuga bakiyita Njeru saidi zeeyo nga agenda ejjinja nga tewali lawyer n'omu kubanga jjukira omuntu yenna okutwalibwa mu kooti alina okuba nga alina lawyer, ekyo kiri mu mateeka. Naye bano babakukusizza mu nkukutu ne babatwala ne babateeka mu kooti emu mu kibuga kye bayita Njeru. Olubajjaawo ne babateekako emisango ne babatwala mu kkomera erimanyiddwa nga Bugungu YP prison farm, lino nga lisangibwa Buyikwe mu district y'e Buyikwe. Kati kitegeeza bamaze okuba nga batuukiriza ekiwandiiko kiri oba ekiragiro kiri kibaluwa kibakuntumye. They were charged with some ridiculous charges related to the burning of market in Njeru some time back, which market they have never heard about. Kati no ulira wano mbwe babatutte ne babavunaana, jjukira kooti balina okuvunaana abantu omusango. Kati bano engeri gye batalina musango kooti ebataddeko omusango guguno nti emisango gye babavunaanye tegitegeerekeka wabula gyekuusa ku kwokya akatale akasangibwa mu kibuga ekyenjeru, naye nga bo bababuuza akatale kano tebakawuliranga nako tebakamanyi nako. Masaba Faustin abadde nabweru wa ggwanga kubanga ye emirimu gy'abadde agikwasaganyiza mu ggwanga lya Kata yakakomawo naye bamutaddeko omusango gwa kubeera nti byekuusa ku by'okwokya akatale akasangibwa Enjeru. Kati nno bwe bityo bibiri. They will return to court on the 23rd of May. Nti bagenda kuba bakomezebwawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno, jjukira leero 8 z'ennaku ze bagenda okumala nga tebakomezeddwawo mu kooti zeezo. Every citizen of goodwill must condemn this impunity and a blatant abuse of human rights. Yabadde message ya David Lewis Rubongoya gyatadde ku mukutu ogwa Twitter wamu n'omukutu ogwa Facebook. Ge mawulire agakagwawo genjagadde okubanga nkuwa bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansawo labe ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abeerenga to missing ensonga yonna tuwuziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli.